Oluvannyuma lw'okutongoza manifesto ye Ssegawa akulembeddemu abakulembeze ba kilaabu endala ne boolekera ku kitebe ky'ebyemizannyo Lugogo gye bakwasiriza Ssaabawandiisi wa NCS okwemulugunya kwabwe. Ssegawa agamba ebimu ku bintu ebisinze okubawaliza okutwala ensonga zaabwe mu NCS kwe kulaba nga kilaabu ezitali zimu zifuna obwenkanya mu lukiiko lwa bonna omusuubirwa okulondera abakulembeze abajja nga Apuli 2. Mu lukungaana omwo mwe tulondera chairman omupya naye ng'ate tebereza bateeka olukungaana olwo mandate bane tebakyagirina kubanga ttaamu yaabwe yaggwako olukungaana olulina kubeera mu February. Ate ekirala ekisinza okutuleetera okukola ekyo nti abantu abalina okubeera mu lukungaana olwo clubs ne institutions ezimu bazisidelininze. Agasseeko nti kyekiseera omuzannyo gufune abakulembeze abasobola okugusakira n'okutumbula ebitone by'abaana abato. Ye Ssaabawandiisi wa NCS Jasper Ligaweesa olubadde okwasibwa ekiwandiiko kino n'ategeeza nga bwe baali bamaze okuwandiikira akakiiko kati akaliko ku nsonga y'okubanga ekisanja kyabwe kyaggwako. Ddala tubategeeza nti bannange ennaku zino zaggwako muyisizaamu omwezi mulamba ne tubasaba bye twabasaba ne batuddamu nti bagala kutegeka olukuŋŋaana nga bwe bagambye nga 2. Ffe tulowooza nti ekyo kintu kyaki kya buntu bulamu balonze naye twabasabayo ebintu ebirala twaba okumanya amannya bamembers baabwe abagenda okubeera mu lukiiko olwo. Ligaweesa agasseeko nti ekimu ku bintu ebivaako endooli nti mu bibiina by'emizannyo ebitali bimu be bakulembeze baabyo obutagobera ssemateeka waabwe. Frank Serugo, WSTV, Lugogo.